nkwanirizaako munnange babali kubanga otwegasseko wano ku NTV ne Spark TV yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Twebaza Mukama Katonda olw'obudde obulungi bw'atuwadde amakya g'olunaku olwaleero, olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 8 abaana baffe batandise ate ebibuuzo ebya PLE P7 era buli muzadde yenna naddala ng'olina omwana ali mu primary 7 mwesuubi naddala bali mu dde bambi emirimu egisinga gye mugyeeko olunaku olwaleero n'olwenkya asobola okuba ate nga asobola okuba obudde obw'okuwummulako awamu n'okubanga ate abeera akusinga bulungi kwegamba asobola okufuna ekyo ekisinga obulungi okuva mu bazadde n'awaka wasinza okuba nga agenda ku ssomero okusoma. Tubaagaliza birungi byeye kyensuubira nti batandise dda ekibuuzo ekya math kubanga kye batandikiddemu ate SSC kye bagenda okuba nga bakola mu afternoon. Essaawa ziri 3 n'eddakiika ziri 9 ezakayitako amakya g'olunaku olwokusatu era nga wenkuli nkola yaffe ku lunaku olwokusatu twogera ku bufumbo. Tuzze okutunuulira abo okwetegekera ennyo atuukiridde. Omanyi waliwo abantu abatuukira ennyo mu bufumbo ye nga buli kadde ate waba omusajja baba gujja bagira anyway n'abakyala ffenna kitukwatako nti obufumbo buno bwetaaga abantu bonna nga babalansi ate waliwo atuukiridde ennyo nga buli kimu alina engeri gyakyagalamu kitambulemu. Tulina kutunuulira obuzibu ki obukibeeramu amakya g'olunaku olwaleero. Ndi Ruth Kalibala Bwanika era nga ndi ne Honorable Mbwatekamwa ngenda kuba nkomawo naye Mwasuze Mutya. Nziramu okwaniriza webale kubanga otwegasseko wano ku NTV ne Spark TV. Facebook live mwena mbagala nnyo era mwebale kubanga mutumbudde awamu ne YouTube mwebale kubanga kwemuli mwena mbanirizaako amakya g'olunaku olwaleero olwokusatu nga tutunuulidde obufumbo bwaffe naddala gwe atuukiridde ennyo obuzibu bwoyolekedde bwe tugenda okuba nga twogerako amakya g'olunaku olwaleero era nga tuli ne Honorable Gafa Busa Mbwatekamwa abasinga mumanyi nga Honorable n'ate nga Councillor. Kyensiba okumagako nti ate nebyenjigiriza nabyo abikwatirako ddala bulungi ddala ng'atandise okudda mu byenjigiriza nga si kusomesa busomesa ate nga n'amasomero weegali ddala gataddemu amaanyi g'okuba nga gazimbibwa awamu na bino ebirala ebyobulamu nga waliwo essomero lyazimba erikwasaganya ku bintu bya obulamu okuzaalisa midwifery byonna byonna ebyo abikwasaganya. Honorable wanki mukwano weewale kuweereza mitonotono mukama mulungi ekiseera kyonna era yembeerayo weewaawo netumwa ku bugalo yes yatukuumye yesewo si maanyi gaffe I know bananga abatulaba mwasuze bulungi era mwasuze mutya ng'erinnya lya programu yaffe yesewo amannya Mbwatekamwa Gafa nkiikirira abantu ba Igara West naye bwondabira wano ku programu munnange si bya bufuzi tuli mu by'okubudaabuda abantu tuli mu kubuulirira abantu nolwekyo oba wadde mbu kumpitambwa lerinnyumira libeeramu supu tekyetaagisa mbwa era kati tulina okusetinga standards bulijjo bwe tubeera ffenna wano nina okukujjukiza nti olwaleero akantu ka Honorable tetukeetaaga tulimu Mbwatekamwa Mr. Mbwatekamwa mwami Mbwatekamwa yes kubanga njagala atulaba tatutunuulira mu kiti ekirala ajja tutunuulira byabufuzi omanyi bamanyi otukulowooza nti ndowooza ebyobufuzi gwe mulimu gwe tumanyi gwokka olwekyo abatulaba mbaaniriza era njabbaagaliza okuwuliriza obulungi n'omulamwa gwaffe gwe tuleese olwaleero ogw'omuntu katugambe eyeeyita atuukiridde nnyo n'ennyo tulina okuggumiza atuukiridde nnyo mu bufumbo kyetuyinza okuyita perfectionism in marriage. Omuntu abantu babeera mu bufumbo oli n'amanya nti asettinga a perfectionist is someone who sets high standards nga zisusse ateekako obukwakkulizo ayina ebintu bye byalowooza nti obufumbo buno okubeera obutuukiridde bino byenina okukola oba omwagalwa wange byalina okukola ate nga kirwadde kyamaanyi nnyo mu abagenda otulaba olwaleero baabatulaba nti perfectionism omuntu okweyita atuukiridde nnyo mu bufumbo ekyo kirwadde
era ndibadde kyetaagisa nti olina okulaba either counselor, psychologist, olina okugendako nebutabika kubanga bwe kisukka kibeerera ddala kirwadde ate nga kibi. Ate njagala kutegeeza Madamu Kaliba nti abantu abasinga batunuulira bapatana baabwe oba abaagalwa baabwe nga project. Otegeera otya nti oli perfectionist kasita olaba nti you're looking at your partner as a project kati ng'oyagala kufixinga ekibula that is missing in that project, then you know oba omanyi nti you're a perfectionist. Olwadde ekyo kirwadde ekyokweyita omutuukirivu kubanga gw'omanyi nti toyina kukola nsobi. Naye kye tulina okusomesa abantu nti perfectionism oli ayinza okuba nga ye ng'omuntu ayagala akole buli kimu nti agenda kutereeza obufumbo, yemenya amenyeka ng'alowooza nti bannange bwe nkola kino obufumbo tebujja kutereera. Kakati waliwo n'oli ng'alina by'asuubira mu mwagalwa we bingi nnyo nga n'omwagalwa ne bw'aba akola atya tayinza bituukiriza. Nolwekyo kye tuyize okusomesa abantu nti abantu bategeere nti olwaleero nze okusinziira gye nakulira, okusinziira abantu be nakula nabo ku kyalo, okusinziira gye nasomera, okusinziira ennono zaffe, siyinza kuwasa omukyala n'osanga ntate byonna ebyaffe bye tulina bifaanagana. Nti olina okusanga nti omukyala emize egyo gyonna gy'abeera nagyo. Actually bwe kibeera bwe kityo n'obufumbo tebusobola kuwangaala. Yes, kubanga mu bufumbo tulina kye tuyita law gye tuyita law of complementarity. Kakati eyo law yaffe oba law kyeki liringa etteeka nti omuntu yenna okufuna obufumbo obulungi gwe n'omwagalwawo mulina okuba nga muli opposite. Olina okuba nga olina kye wamwagalako tokiina ate ye akiina. Kakuwa ekyokulabirako wali okitegeddeko nti abasajja abaddugavu baagala nnyo abakyala abeeru and the reverse is true. Yes, wali okitegeddeko nti omusajja omumpi tayinza kwagalira ddala okuwasa omukyala omumpi nga ye ayagala omuwanvu. Kakati ate n'omukyala the reverse is true. Omuntu yenna bw'abeera ng'ali talkative ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ayagala omukyala nga musirise. Kati mwenna bwe mubeera nga muli ku levo yonna y'emu ojja ssanga nti waliwo ekizibu, obutakkaanya bujja kubanga buli bungi nnyo. N'olwekyo tosuubira nti okugenda okuwasa omwagalwa nti olina okusanga by'olowooza by'alowooza, by'oyagala by'ayagala. Omuntu gwe tuyita perfectionist, omuntu eyeeyita atuukiridde nnyo mu bufumbo, ekisookera ddala aba alowooza nti ye tasobola kukola nsobi, tasobya. Nga bwe twakula bagamba nti omukulu tasobya, naye obeera awo ewaka n'olaba omuzaddewo n'olaba taatawo ng'alina byakoze nga tebisanyusa, naye n'oti omugamba kubanga bakugamba bakukuza ne bakugamba nti omukulu tasobya. Kati bwe bufumbo nti obufumbo bwaffe kasita weeraba nga Mr. Right and Mrs. Right oba omanyi nti obufumbo bwakulemye dda kubanga toyinza kukwata nze omuntu ogenda kufuna omwagalwawo in Uganda tukkiriza omuntu okufumbiriganwa ng'ali above 18. Actually it is in customary marriage, customary marriage act yegamba nti mu customary bakkiriza nti omuwala ayinza okufumbirwa ng'ali myaka 16 ate omulenzi nga 18 ya mu customary law. Weekali naye nga tebatera nnyo okwogera lwaki kubanga bwe tugenda nga musemateeka article ey'okubiri egamba nti kasita wabeerawo ekintu kyonna custom etali kiriya nga eyagala kukontana
ne ssemateeka awaliwo etteeka lyonna oba ki eriyagala okukontana ne ssemateeka ekya ssemateeka kibeera waggulu kati kyova olaba mu ssemateeka bo bagamba nti omuntu okufumbiriganwa alina okuba nga alina emyaka 18 n'okudda waggulu naye mu kasitoma lero myaka 16 omuwala omulenzi 17 omulenzi 18 yalina okuba kubanga balaba omanye abawala abakyala mukula nnyo mu bwongo omukyala w'emyaka 13 ayinza okuba mu ndowooza asinga n'omulenzi w'emyaka 2 kituufu ekyo kiwa ekiri kya butonde so kati kyovola bagamba nti omukasitoma ono bw'abanga wa myaka 16 ate omulenzi alina okuba alina mingi otherwise ojja ssanga nti talina na byategeera talina byamanyi bebi ente eryawo so kati njagala bategeeza mwe abatulaba nti bwe twogera nti omuntu yenna kweyita atuukiridde mu bufumbo atuukiridde nnyo tugattako nnyo oyo perfectionist anti perfectionist waliwo obubonero obulaga nti ono omuntu perfectionist ekisooka nga tetunagenda kubeera nkububonero omuntu azaalibwa ali bw'atyo oba akifuna bufunyi waliwo omuntu osobola okubeera perfection osobola okubeera omuntu weeyita atuukiridde nnyo mu ngero 2 1 gye wazaalibwa bwe tuba tutunuulidde abantu abo ojja ssanga nti okusinziira gye yakulira oluusinga mu famire yasanga okusinziira taata bwe yeeyisanga oba maama nja kuwa ekyokulabirako nti bw'okula ewaka ewammwe nga oyina abazadde nga mulina nga restaurant you're running a restaurant ojja ssanga nti standard ze bakozesa mu restaurant kufumba emmere effumbiro bwe balitegeka esepiki bwe bazooza n'osanga nga zitukula kati omwana eyakulira mu famire eyo ojja ssanga nti mufumbiro oba kabeere mwami n'akusanga ng'oli mufumbiro ayinza okukuba empi ng'oli mukyala kubanga ye amanyi bwe bategeka effumbiro esepiki ziri bwe ziti bw'aba yagala fooka eri wano wansi wonna wanyirira kwegamba obusepiki kwegamba oda esukka omunyo wagwagala omwanya kasita agusanga wano ogutadde wano olwo olutalo mujja kuyomba olunaku lulambirira ng'ayombera omunnyo okugujja wano oguteeka wano kati nti oli kitegeeza tulina okutunuulira bw'osanga nti abafumbi abalungi abasinga nga gwe n'osanga nti gweoyagala kufumba era omuntu bwakufumbira emmere osigala nti atomatidde bwe tugenda okunoonya traits zino ojja ssanga nti ewammwe actually bwekyali either maama wo kwegamba nti oyagala ebintu ebyo secondly omuntu oyinza okubeera perfectionist ng'olina byotunuulidde kati nga bwe tulaba mizannyo bwe mulabaawo biki okusinziira environment gy'okuliddemu n'osanga ng'otandikidde awo nja kuwa ekyokulabirako saawa zino bw'okwata abantu baffe abannayuganda n'otutwala e Rwanda n'okwata ab'e Rwanda n'obaleeta wano njagala kukutegeeza nti kasasiro gwe tulina e Uganda e Rwanda ne batuwa ne wiiki oba tewera ojja ssanga e Rwanda kasasiro obukyafu obujama bwonna bugenzeeyo ate ab'e Rwanda betuleese wano bayonjezza buli kimu kyonna kwegamba nti ojja ssanga nti environment omuntu gyakuliddemu ejja kubanga efuba nnyo kankuwa ekyokulabirako nze waka twakula kubanga maka g'abaavu nga tetulina ze tuyita wardrobes biki ebyo kati bw'oba tulina wardrobe gw'omanyi nti waliwo hanga bw'ofuna olugoye ojja kujja n'oluteeka mu hanga oba kooti kati gwe bw'oba ofumbiddwamu bwateekamu eyakulanga wardrobe ngirabye nga nkuze nentandika okwefikisinga nsobole ogikozesa ojja ssanga nga buzibu kubanga bwemala okweyambula olugoye nja kulusuulawo mu bokisi kubanga nakula ng'amanyi nti omuntu yenna it is very normal bw'omala either olugoye oluteeka ku kitanda oba mu keesi oba kasumaali kakati ekyo ojja kulwana nange nga tuli mu bufumbo ng'olowooza nti ekino ekisajja tekirina magezi nafumbirwa omusajja tategeera byemugamba tabikola so ojja ssanga nti it is because of the environment gye twakuliramu
ojasanga nti waliwo n'oli akula n'asettinga embeera ezize ng'ayagala kulookinga unique nagamba nze ekyange nkyagala bwe nti kino nkyagala bwe kiti teyakula nakyo naye someone wants to look different. Njagala kutegeeza nti omuntu perfectionist nga kabube nga si bufumbo. Zinina mukwano gwange bamuyita Sulaina Kajingo ayina moloka ndowooza bakayipsaamu baki si ye moloka empya nnyo naye sometimes I fear to sit in her car. Omukyala moloka ye toyinza kusangamu kantu gwe kati yonna kwegamba entebe kakati ate ntunuulira eyange gyosanga nti eri ku namba ennungi empya nga muga Katonda mugulu naawe ntuuka ne ngamba naye kati oba engatto nziggyemu ngaziyubuza ye atuulamu atya. So perfectionist yes mu bufumbo kiyinza okuba nga ewaka ebiseera ebisinga environment gye twakuliramu awaka ne traits z'abazadde zibeeramu kubanga waliwo omuzadde akula ng'amanyi nti tayinza kwambala lugoye nga si lugolole, tayinza kwambala engatto nga tagikubye eddagala. Kakati ojasanga nti n'omwana kubanga yakula ng'amanyi nti bwe kiri ajja kukula ng'akola bwe kityo. Mwami Mbwate Kamwasa tusooke tugende mu kuwummulako bwe tukomawo tutunuulire characters. Otegeera otya nti ono oba tugenda okutandikira tovaawo tukomawo. Asatu mwezi akaita kusawe satu ez'okumakya nga bali kubanga okyekumidde mu Mwasuze Mutya ku NTV ne Spark TV Facebook live awamu ne YouTube ndi n'omwami Mbwate Kamwa era nga tutunuulidde omuntu oyo atuukiridde mu bufumbo nabuzibu ki busobola okuleeta avuddeyo wetuvudde wali batugeredde mu kuwummulako ng'atunnyonnyodde nti waliwo atozaalibwa naye okula okiraba ne kikuyingiramu wao naawe akyeteekamu obweteesi kyakubeera nga beti ajja n'akadrink ke n'akasawali nasaako ka napukini n'okyegomba n'okyambala n'okisiiga n'abalala naye nga gwokiyize buyizi okikoppye kati naye twagala okulaba otegeera otya nti ofunye ekirwadde ekyo ekyokubeera atuukiridde. Okay, tweyanziza ekirwadde ekyokulaba nga oli atuukiridde nnyo kubanga tugambye ekirwadde mu bufumbo lwakuba tuffe Bafrika bwe twogera ku bulwadde tumanyi buno obutuluma n'ogenda ku kitanda oba ne bakuba empiso oba n'okuba makerenda. Kati abatulaba tebayinza kumanya nti kati tuli mu kubakuba empiso y'obwongo to change the mindset. Kati otegeera otya kubanga waliwo messages ze ng'ebuuza ekyo kijja kujjira mu indicators obubonero obulaga otegeera otya nti kino kirwadde kye twogerako okweyita omutuukirivu oba n'okutegeka oba n'omuntu kusanga nti ali organized oba okutegeka. Kati mwe abatulaba njagala owulire indicators okukakasa esookera ddala kakati perfectionism bw'oba ng'omuntu alina ekirwadde ekyo ekisooka olowooza nti okuva lwe wayingira mu bufumbo wayingiramu ng'obufumbo nti omanyi bwe tuyingira mu bufumbo waliwo ekiseera kye tuyita kya honeymoon. Kati bw'oba wayingira mu bufumbo ng'omanyi nti honeymoon ejja kubeerawo forever, it will last nga kyalubeerera. Omanyi bwe tuba twekwana ng'onoonya omuntu waliwo obugambo bwe twogerayogera obubasiiwa ne tubasika okulabika nga tubeesembereza kasunda baguzi. Yes, kasunda baguzi. Kakati bw'oba gwe ng'okyali eyo gwatulaba nga wafumbirwa oba wawassa naye ng'osuubira nti engeri gye mwayingira mu bufumbo bw'otyo bw'osuubira embeera eyo high sweat nkwagala nnyo nga honeymoon nga bwe mwakola temulina kye mukola temulina ekibayombya and you expect that always continue in your relationship. Ekyo kitegeeza nti that is the first indicator kubanga gwe osuubira ebirungi byereere mu bufumbo teriyo bibi teri bibi. Kati nga bwe wayingira ako kakabonero akasooka kati ono abadde abuuziza nti how do you differentiate nti ono yali organized oba ki. Kakati okubeera organized kitegeeza nti bw'oyingira obufumbo
osuubira nti munaabeera mu honeymoon tewaliwo kijjira kati nkulaga indicate esooka nti bye walaba mu honeymoon kubanga mu honeymoon sikiwa nti omusajja w'Ebuluusi yakunyiiza kyensuubira nti nessimu layini mwali muzikyusiza mwine empya bwe kiba nti mwali mwina relationship ezedda kwegamba nga teri n'akasimu akavuga n'ogamba ani oyo naye ani akukubidde okoze otya kati bw'oba okyasuubira nti bwe wayingira mu bufumbo honeymoon nga bwe yali bwe butyo bwe bulina okubeera it means ako kabonero akasooka nti ye perfectionist. Ekirala bw'oba oyagala kusanyusa omwagalwawo nga oluusi takubuulidde kyayagala you want to guess their needs nga gwe buli kikaseera olowoleza mu surprise takubuulidde kyayagala oyagala oyimagininge ekyokulabirako bwenva wano nengenda oluusi ewaka nyinza okutuuka neŋŋamba madamu n'abuuza naye gwe tomanyi nti mbadde nina okusanga wakatunda obadde omanyi nti olina okuba nga otaddeko omusolo ku TV kubanga no kasita gwe ekikujjira mugongo ng'olowooza nti yo partner talina nakubuuza njagala kino njagala kwambala lugoye luno kakati gweoyagala obeere nga omutegekero omusurprisinga nti senga bwatukuza atugamba omwami tebamubuuza oba anaalya omwami tebamubuuza onoolya ki omwami tomulinda kutuula akusabe akatunda aba yakayingira akatunda ku mmeeza so batukulaba tukitendeka ekyo kyawukana nabwolowooza nti kakati omwami wange nze nina okusalawo nti olwaleero kamufumbire enkoko enkeera mufumbire ki kubanga why should you assume nti gwoyina omwami bw'aba takuwulidde nti mpulira oba njagala kulya kino oba madamu menu ebeere bweti gwe buli kaseera okolera okugamba nti I can please my partner nyinza omusanyusa naye nga sitambuulidde kyayagala kitegeeza ekisooka omenyeka kituufu ekyo perfectionism kyenjagala ekirwadde ekyo kikumenya tekimenya oli yekka patanaawo omuntu yenna ng'akola ayagala kubeera omutuukirivu amenyeka nnyo kagubeere ne ku mulimu kubanga ye ekisooka takkiririza mu nsobi nti zibaawo akabonero akalala omuntu yenna a perfectionist every time abeera ng'atidde ng'amanyi nti obufumbo buyinza okuggwaawo kubanga buli bwakola alaba nti waliwo byatatuukiriza kubanga ngambye bangeri bbiri awali perfectionist naye aba yenenya yekka ng'alowooza bwe mba sikoledde bwenti omukyala omwami wange najja emmere tagisanze essaawa 2 nakola bwati banange obufumbo buyinza okukomaawo ayinza n'okulwala ng'alabira ddala kimwenyanyaziza nga alaba aggwawo kubanga kati kwegamba bw'oba ng'olina eyo fiya nti omuntu obufumbo bw'obuggwawo essaawa yonna kubanga olowooza by'okola tebituukiridde ekisookera ddala nkugambye ekirwadde tegabeera maka obufumbo bw'obeeramu ng'oli mu fiya banange wajjira nasanga esiyana eryawo wali nasanga gundi kali wali bannange ajja kuyomba bannange nze obufumbo bwange nsuubira essaawa yonna buggwawo kitegeeza ke kabonero you're worried all the time about your partner so you have fear not respect bannange njagalamu abatulaba mutegeere nti waliwo kyetuyita omusajja wange oba omukyala wange musaamu ekitiibwa respect kyawukana n'okutya omuntu atya omuntu ne bw'abanga azze n'akuba eŋŋombe wali ku geeti woolabira okukankana woolabira omutima woolabira akaana kadduka kadde eri woolabira n'embwa naye edduka negenda neyekweka mu keno kubanga mu psychology waliwo kyetuyita kick the cat syndrome nti omwami bw'anyiiga awo tuba tugamba displacement of anger nti ng'omwami bw'anyiiga amaanyi ayinza okusalawo n'akuba omukyalo oluyi
kakati omukyala kubanga oluusi ayinza obutaddiza mwami ye n'akwata omwana n'akuba omwana kakati naye omwana kubanga tayinza kuddiza maama n'asamba pusi kubanga pusi teyinza naye teyeesobola okukuba omwana kati ye ng'ebuukira esiyani n'eyasa esiyani kati ojja ssanga nti that is the kick the cat syndrome nti displacement of anger. So bw'oba oyinamu ekintu ekyo omanye nti oyina ekirwadde kino. Ekirala omuntu yenna nga ayina ekirwadde okubeera omutuukirivu mu bufumbo kasita oba omanyi nti ennyombo obutakkaanya si nnyombo obutakkaanya mu maka n'okitunuulira nga sayini ya feeriya y'obufumbo kiba kitegeeza oyina ekirwadde kino. Kyenkugambye nti yajja mu bufumbo ng'asuubira it is the marriage of roses agenda kubeera mu honeymoon. Kati gwe bw'ojja ng'otomanyi nti mu bufumbo ne bwe tubanga tufunye obutakkaanya kuyombamuko yes ne tuyombamuko ne tufuna argument it is very healthy era tupiikinga tutambulira awo. Kankuwa ekyokulabirako awo ku conflict ennaku ziyise nafunamu obutakkaanya n'omukyala nga tulinamu argument ate nga argument gye twali nayo ng'eri healthy etya omwana waffe asoma senior 2 yakuba ng'ayagala bamuweereze sente nti sente ziweddeko ku ssomero kakati nabuuza nti omwana oyo sente ayagala zaaki ng'omwana alinga atwala sente nyingi wakava ku visiting day nagamba nti omwana yasabye sente kubanga ayagala kugulako n'amazzi ag'okunywa nemubuuza mineral water mbuye ali mu kisolo ngamba mineral water omwana owa senior 2 tumugulira n'amazzi agali paakiti ku ssomero ganywa olw'essomero nga terifumba amazzi terina purified water tuyamba mwana era ng'omuzadde ayagaliza omwana okukula nga alowooza nnyo kubanga ye madamu yampamu ka argument nti anti omwana nti ndowooza bayinza okuba bafumba matono ne gaggwako nemubuuza ye lwaki tayanguwa ng'abalala era tekyansanyusa ng'omuzadde. Lwaki tekyakusanyusa? Nedda abaana tetuyinza bategeka nga tuli nga abatwalira ku siyala ezakawule zino nedda bw'oba omugamba nti anywa amazzi saawa zino nti anywa amazzi ga mineral water ng'opaakinga amazzi ga mineral water olwo bw'alituuka ku university omunoonyeza bikonteyina bino ebyamaanyi ebinene oba otwalayo ekimoloka wali n'okisimbaawo. Nze nga njagala saagala omwana wange gy'asomera alage nti waliwo enjawulo ne banne atandike kweyisa nti kubanga amanyi nti mwana wa MP alowooza waliwo ka social media nalaba omuzadde ng'agabira omwana sente oba byaliyo oba it was comedy. I just felt shocked nengamba is it possible nyinza okugenda okukyalira omwana nti simanyi success nenkwata amazike nemuwa nengamba if it is real abazadde bano gye bali oba we are in another world. So kati njagala okutegeeza twaliwo obutakkaanya ku ensonga y'omwana ekigireese madamu ayagala amugulire amazzi agali packed naye nze nga mbuuza actually natuuka n'omuwa ekintu ekiri oba very silly oba ugly namugamba nti bano abaana b'abaavu betuyita ab'abaavu abanywa amazzi ebisooto ng'ebisooto biki ebyo nga tebalwala nnyo ng'abaffe anti bagamanyiira awo teyagamanyiira kaakati waligenda mu nsi nga tegaliyo banga bano abaana bwe bagenda mu training UPDF biki gw'osanga gonywa tojja kugamba nti tanatuukayo nedda naye kati kyenjagala ekyatule obutakkaanya nze nga njagala omwana wange ng'akule ng'amanyi nti bwe banga waliwo amazzi ge bafumba abantu banywa amazzi amafumbe ate n'ewaka okumanya gw'ogamba nti ebutakkaanya ewaka ewange tugafumba sibeera wakati ninayo ga mineral water nti balabe daadi oba dispenser tugafumba bulungi nnyo era ne tuganywa. Kati neebuuza watuuse ku ssomero embeera weekyuse kati abaana babamu baba baagala kweraga so arguments ne zibeerawo ne tunyiiganyiigamu awo
ng'abantu. Kati njagala kutegeeza nti okunyiiga kwaffe okubeera n'obutakkaanya ku nsonga eyo kiri healthy, tekitegeeza nti obufumbo bulina okukoma era temwalina okuyomba oba kwogera ku nsonga eyo. So a perfectionist bw'olaba nti indicators kasita olaba nti you view a conflict as failure in totality, bw'aba tubeeradde n'obutakkaanya kitegeeza obufumbo buganye, kitegeeza otanjagala, kitegeeza kiba kitegeeza oba oli ku kintu ekirala. I'll give you another example. Kubanga abantu batutunuulira naye agamba nti ono kansala nalowooza ewaffe naffe tubeerayo na n'obutakkaanya. Waliwo omulundi gumu omukyala yatwala omwana wange okumukomola circumcision, and it so happened nti nze kolwo naali nkolera ku ddwaliro Mubende Regional Referral Hospital nga tetu practicing a safe male medical circumcision.